Yes, olwalero nkuletedde listi eyo gyolabaawo. Eyo listi ey'ababaka abatannaba kubeera nga basayininga ku petition egenda maaso ey'okubeera nga basenshalinga ba commissioners abana. Ensonga lwaki ndeese listi eyo njagala tugende mpola ate njagala ompulirize bulungi nnyo gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Waliwo ennamba y'ababaka abasayininga ku petition eyo wabula nga ate listi eno etambuzibwa ng'eraga nti ate bano tebannaba kubeera nga basayininga. Njagala weetegereze nnyo ebifaananyi bye nteeka wano ate njagala nkuwe wano obutambi bubiri bw'ogenda okuba nga otegererako obulungi ennyo ensonga eno. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatanaba kuba nga osubscribinga ku channel eno kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kati sooka owulirize ngenda kusooka nkuyitiremu lukwakwayo mu listi eyo gyolabaawo. Ku listi eyo kuliko nti ababaka ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bano tebannaba kubeera nga basayininga. Abatannaba kubeera nga basayininga okusinziira ku eno listi gye nkulaga kuliko Honorable Segirinya Muhammad Kawempe North, kuliko Honorable Kaziwe Bashir Mbazira Kawempe South, kuliko Charles Matovu Busiro South, kuliko Michael Kakembo Mwatekamwa Entebbe Municipality, kuliko Wakayima Musoke Nsereko Nansana Municipality, kuliko Honorable Tebandeke Charles Bale Constituency, kuliko Simbwa Fred Nakifuma Constituency, kuliko Nabukenya Brenda ononga woman MP wa Luwero District, kuliko Honorable Sekitoleko Robert Bamunanika kwa County, kuliko Honorable Kagabo Twaha, kuliko Honorable Nakabuye Juliet Kakande, kuliko Honorable Abedi Bwanika, kuliko Honorable Sazi Godfrey, kuliko Honorable Narule Aisha Kabanda, kuliko Honorable Joyce Bagala Ntwatwa, kuliko Honorable Sewanyana Alan, kuliko Honorable Mathas Mpuga, Honorable Luchams David Kalwanga, Honorable Lubega Medadi Segona, Honorable Chebakutika Manjeri olio wajjenja city. Kati wuliriza kweno listi kuliko abantu abamu nga basayininga naye nga ate babalaga wano nti tebannasayininga. Njagala tugende mpola era nga sinaba kubanga nkuwa amannya ago, njagala nsooke nkuwa obutambi bubiri wano. Wuliriza bulungi nnyo closely nzije nkuwe ne details. Wetegereze nnyo obutambi buno bubiri. Olunaku Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition lwe yasayininga ababaka bangi abaali naye abasayininga nga mu bano ate mulimu ne bemutaddemu nti tebannasayininga. So okulaba obutambi buno bombi nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Akakatambi okalabye kakulaga bulungi nnyo abo abasayininga ne Leader of Opposition. Leader of Opposition yali amaze okusayininga naye nga alina ababaka be yali ali nabo. Simanyi oba obadde osobola okubeera nga obatracinga. Era bwe yamala okusayininga n'agamba leka ndeke n'abalala basayininge. Baani abo abasayininga? Mu bantu abasayininga ensonga lwaki nkuleetedde updates zino njagala osooka olaba nakana akatambi nzije era mbeere nga nkunnyonnyola. Mulimu njagala weetegereze nnyo ani eyasayininga awo. Okay, maybe n'abalala basayininge abo baaniriza mu Yes, awo wennyini oyo bamuyita Honorable David Luchamuzi Kalwanga yali wamu ne Honorable Teddy Namboze. Kakati okusinziira ku listi eno etambula ennyonnyola nti ku babaka abatannaba kubeera nga basayininga Honorable David Luchamuzi Kalwanga kwali. Naye ate akatambi kano kenjagala okubanga nkulaga weetegereze bulungi nnyo ye musajja oyo gwolaba akutte peeni oyo akiikirira Busujju constituency. Nange kamwa kwogera wano ku Red Zone TV nze omu ku baakiikirira. So tulina okubanga tuwa information ng'eri credible ate nga ntuufu. Sijja gamba ani yatambuza listi eno era sijja munenya. Ayinza okuba we yagireetera ng'abamu tebannasayininga oluvannyuma ne basayininga. Ayinza okuba nga abamu ku babaka abali wano oba oliawo nga tabamanyi feesi zaabwe
oba amanya gaabwe kuba ekyo kibaawo naye njagadde ndeete information eno obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo nga tuvudde katambi ako kwolwo olunaku lwennyini Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook n'emikutu emirala n'ateekayo ensonga eyo yennyini n'agamba nti today colleagues and I signed the censure motion against the 4 commissioners of parliament Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prose Akampulira and Honorable Esther Afoyechani. Nti olunaku olwaleero nze ne bannange tusayininze censure motion eno okulaba nga tujja ba commissioners bali abana mu office zaabwe bali abali enguzi amanya nga kuwadde. Nayongerezako ng'agamba the 4 members irregularly awarded themselves 1.7 billion Ghana shillings as a service award months after they got into office. Nti bano abana betwogerako bagenda mu bumenyi bw'amateeka ne beegabira oba ne beewa sente z'omwewo w'omusolo akawumbi kalamba n'obukadde 7 mu kye bayita service award nga wakayita emyezi mitono nnyo nga bakutte office. Era kino bannayuganda abasinga beebuuliza ebibuuzo nti bakwawadinga kuki nga n'ekisanja tonnakituuka wakati. When the National Unity Platform raised an alarm about this act of corruption, some detractors said these were internal fights within the NUP. Honorable Joel Ssenyonyi n'ayongerezako ng'agamba nti ekibiina kya NUP bwe kyaraisinga oba bwe kyakuba enduulu ku nsonga eno ey'obuli bw'enguzi, abamu ku bannakigwanyizi, abamu ku bazze bavumirira ekibiina kya NUP, abamu ku ba regime apologists bafuddeyo emirundi mingi nnyo era obadde obawulira nga bagamba nti zino ntalo ziri mu kibiina kya NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu alwana bali ba Mathias Mpuuga ne banne ba DP block type. This motion has now vindicated us because it has been embraced by MPs from different political parties. Ensonga eno wano yali emaze okubanga esajjuka nga tekyali ya kibiina kya NUP nga n'ababaka abalala okuva mu bibiina ebirala naddala ekya NRM ba ministers baani bonna bavuddeyo nga boogera ku nsonga eno nga bagamba obanga basayininga obanga balaga nti bavumirira enguzi nga kitegeeza ekikolwa kino kyava mu mikono gya NUP tekikyali kya NUP abaali balowooza nti zaali ntalo nga ziri munda mu kibiina kirabika mwafuna dda ansa entuufu. Kakati abamu ku bantu abateekeddwa ku lisiti eyo kuli Honorable David Uchamuzi Kalwanga, abalala sinnaba kubanga mba followingako nsoose ku following ono lwansonga nti yankiikirira ate lwansonga endala nti akyali loyo eri ekibiina kya NUP tanavaako okumulamwa. Yensonga lwaki njagadde nzije tuklarifyinge ensonga eno. Honorable David Uchamuzi Kalwanga yasayininga etteeka lino, petition eno yagisayininga, era olunaku lwe yasayininga lwe lunaku lwe lumu Leader of Opposition lwe yasayininga era lwe yabakulembera. Ababaka ku olwo embaseerabidde baali bawere 15 sinakindi n'okubanga baali basobamu abasayininga ku petition eyo, era olunaku olwo ne Honorable David Uchamuzi Kalwanga akiikirira Busojo constituency nange ankiikiriramu yasayininga era ndoozi ekyo kimaze okubanga kitereera. Tugenda kutetenkanya okulaba ekisoboka kyonna nga tubaleetera lisiti eri final era lisiti entuufu etagenda kubanga eteekamu amannya g'abantu ate nga basayininga. Red Zone TV kwoli Sebambulire Patrick Nzemberawo nga nkuweereza bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadi ka notification obeerenga tomisinga nsonga yonna tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako.